Olwaleero ab'ekitongole kinnema bakedde kukola kikwekweto ku kyalo Lwamanya ekisangibwa mu Muluka Bukasa mu disitulikiti y'e Mpigi ewali omugga Katonga ogwafuuka ekirombe ky'omusenyu. Bano bagwikirizza kampuni y'abannansi ba China etudde ku bugazi bwa yiika 4 nga bano omulimu gwe bakola gwa kuyiikuula musenyu kyokka nga bakikola mu bukyamu. Abakulu mu nnema batubuulidde nti Abachina bano abeeyita bamusiga nsimbi tebaaweebwa lukusa lwa kusima musenyu kale nga buli kye bakola kimenya mateeka. Baateeka ettaka mu kitundu muno tebalina lukusa lwonna naye baateeka ettaka mu kitundu muno ne bagenda ne banyigiriza n'omugga gwaffe Katonga. Kali nno wano nga babadde bakolerawo basima omusenyu nga ne mu mugga Katonga bayingiddemu ebifo ddala ebiwerera ddala ng'omugatte gw'ekifo kino kye bayonoonye kiteeberezebwa okuba nga ziwerera ddala yiika nga 40. Ebintu ebimu biri ku lukalu naye nga dredgers ezisima omusenyu ziri mu Katonga mwennyini. Baboye ebyuma bye babadde bakozesa ebisoba mu 2 ko ne loole ezibadde zisomba omusenyu 5. Mulimu Sinotrax galole gano aganene gamagulu 15, mulimu wheel loaders 2, mulimu ebyuma bino ebisima omusenyu ebisima ettaka excavators 2 ne engine za dredgers. Mu kitundu kyekimu wabaddewo ne kampuni endala eyitibwa Idcop nga nayo esangiddwa esima omusenyu mu bukyamu. Okusinziira ku nnema bano basaba yiika 3 okuyiikuula omusenyu kyokka basangiddwa nga beegabira ekifo ekirala. Baali baaweebwa olukusa bakolereko emirimu gyabwe basime omusenyu ku hekiteya 3 n'obutundutundu 83. Naye nga bano baatyoboola olukusa luno olwabaweebwa ne beeyongerako era nga kakati we tutuukiddeyo babadde bakoonoona ekitundu ekitabakkirizibwa ekiteeberezebwa okuba nga zikunuukiriza yiika z'ettaka z'ekifo yiika 10. Abagoba b'ebimmotoka eziboyeddwa beemulugunyizza nga bagamba nti bo babadde basuubuzi abatalina kye bamanyi ku basima omusenyu guno. N'abamu emmotoka bazikwatidde ku kkubo nga zijjudde zitambula ne bazikomyawo wano ne bazigamba nti batukutte tuli mu nnema tujja omusenyu mu nnema naye ate nga ffe tusima omusenyu mu nnema ng'abasima omusenyu weebali. So n'owulira ennyiike ku mutima nga gwe kasitoma oze kugula ate ne bakukwata. Sengera nnema eyongera tusomesa ne tugamba nti wootasanga certificate bw'eti oba ekipapula bw'ekiti togulawo omusenyu kijja kutwongera naffe okumanya nti wano ekifo bw'ekiti sijja genda gula omusenyu kuba talina certificate eno. Williams Rubuulwa ayogerera nnema ategeezezza nti Abachina bano bagenda kutwalibwa mu kkooti babitebye. Tutandise fayiro yaabwe tugikolako. Ekyokubiri nga bwe tunoonya abataputa kubanga batulaze nti tebalina kigambo kirala kye bamanyi okuggyako eky'olulimi olwabwe Oluchina. Bwe tuviiridde Mpigi nga Abachina batwaliddwa ku kitebe kya nnema so nga ebyuma bye babadde bakozesa babitutte ku poliisi Mpigi.